Abange mukyaliyo era nga muli bulungi bumma muli bulungi weewaawo abafunye ebizibu ebitali bimu tubasaasira bannaffe nene tubakwasa Katonda ababeerera ekikubagizo ate mu abafunye ebirungi era tusanyukira wamu nammwe leero na bulijjo muyogeeyoge nga bwe nalese mbasuubiza nti mu bbanga sidde ne ngenda kuba nkomyewo okubasoosotolera ebijja ndabika nkituukiriza era nga nzize n'ekitabo ekipya ewatali kubuusabuusa ekitabo kyaffe Ekkatala ly'Olugendo ekitundu ekyokubiri twakifundikidde era leero sirina kigambo kyonna kye ngenda kwogera nga kikwata ku kitabo ekyo n'okukyogerako obwogezi sigenda kukyogerako kubanga twakifundikidde si weewaawo mu ngalo zange nguttemu ekitabo ekijja ekitabo ekipya si kipya mu buwandiike naye manyi kipya mu matu g'abasinga obungi ate emboozi yaakyo tekaddiwa kitabo kinyuvu nnyo nnyini ddala abamu mwali mukiwuliddeko ogutali musango naye nkakasa temwakinnyonnyoka bulungi nga bwe tugenda kukinnyonnyoka ku mulundi guno. Ekitabo kino kyawandiikibwa omukulu Ssemwanga Kivumbi Bantu Balamu atuwandiikidde nno ebitabo ebirala era ng'omukulu ono ekitabo kino yakiwa omutwe Abantu Balamu Koi. Nga bw'owulira omutwe ogwo manyi osobola okwefumiitiriza n'oteebereza biki ebiyinza okusisinkanibwa mu kitabo ekyo oba mu kitabo kino. Byonna by'oteebereza byandiba ebituufu naye waayi lwaki tuba tuddamu by'okuteebereza ng'ate kitabo tukirina. Ndowooza ekisingako kukisoma tutegerere ddala biki ebikiri munda. Nga bwe nkugambye ekitabo kino kyawandiikibwa omwami Ssemwanga Kivumbi Bantu Balamu nga mutabani wa Ssemwanga Kiwanuka Bantu Balamu era nga muzzukulu w'Abantu Balamu Lutaaya agalamidde embalwa mu Kyaddondo. Ab'Ekyaddondo we muli ono muzzukulu wa Kyebuuzibwa era nga muzzukulu wa Musumba muzzukulu wa Baraka bonna abagalamidde ekireka Bulemeezi. Yazaalibwa 28 gwa 12 1969 embalwa. Yasomera Bweyogerere CU Kira SS St Francis William Street gye yamalira haya Nakasero CBS n'akuguka mu bya hoteeri era musomesa mutendeke. Yasomerako Kira SS Kireka High Clive College Progressive SS Bweyogerere Naalya SS Namugongo yali High Hills College wamu ne ku Radio Star FM ng'asomesa obukulu bw'olulimi Oluganda era nkakasa obukodyo n'obukugu mu kunoonyereza okwetegereza n'okuwandiika ENK Kawere be yasomesa mu kitabo Kyanketta mu bizinga kwatodde naye okuwandiika ekitabo kino. Oyo ye muwandiisi waffe Ssemwanga Kivumbi Bantu Balamu. Ekitabo kino kitabo kinene bulungi nga bwe nkugambye era tugenda kukisoma tukiggwe ennyalwe. Mu ssuula ennyingiko ezikirimu essuula esooka yagiwa omutwe okukula kwetta gye tugenda okusooka nayo olwaleero wabula nga tetunnagitandika omuwandiisi ono alina abantu be yeebazizza abawerako omuli gwayise Omukosozi Kirwana ow'ekibiina ky'olulimi Oluganda Bugagga Mutale Ttendo omugenzi Kansala Ruth Kaboggoza eyakikuba mu kyapa oba mu kompyuta Mwami George William Senkindu mumanyi nnyo oyo Angelina Bookshop eyakikubisa mu kyapa Matovu Muyomba Peter owa Grappet Traders
naye yakikuba mu kyapa. Ebyo biwedde ebyokwebaza. Kati mbasaba munzikirize ewatali kuwannaanya, ewatali kumala kiseera, nkuyingize munda mu kitabo kyaffe era nkusoosootolere essuula yaffe esooka mu kitabo kino Bantu Balamu Koi, essuula esooka. Okukula kwetta. Abaabiraba baabituusa nti bwe bukya ku mannyo so si bwe bukya ku mwoyo. Mazima baabiraba kuba ebiri mu maaso birabwa muwangaazi. Musajjawo buli lwe ntuula ndaba ndi nabikaanyula, zajja ndaba ziwambazza, kubiriza ddala gwe zaawedde, anti bw'osigala obwomu kuba kuzirinda. Anti buli lwe nzijukira olugendo olw'akajegere lwe ntindizze obwa Namunigina n'ennaku okuntuuza ku Ssesirinza ng'entabo eva ku lumbe luno olukambuzi lunnyanuka okunsennyentako n'okuntebukako abange abandaza ku musana gw'ensi eno nga nkyali ntigiiri, ebbeere limale linfuukira olufumu n'ennyongera okutya ensi eno. Nga kiva ku lumbe luno olukwatire okundiira mmange. Anti tuba tukyali mu bya kisirisa omufumbi, tutunula kimojooli kimomozo ng'olumbe lunnantateesa mugaba bigagu naye nga lumunkooteza, lumu ntondolako, olwo n'ensigala kwemasaggira mu musennyentero gw'ennaku omufunza. Bino byonna mbirabye Nyamoga nga bangi obutanjagaliza kale bafutwa ddala bajoozi abawammantira mu kuloga beekangabiriza mu bitabakwatako ng'ate bw'odaaga ng'olutala lw'essanyu beebigika. Bakulimbanga kirala golya naye nkejje enjokerere okukiwuliza nga bw'ojeera ekisenso yeesiba agatyabule. Kale abantu balungi mirimu era bwe bakwebaza ng'olwo lukuweredde. Okukula kuno kye kubeeredde okwetta kwennyini bw'oba mumpi bigere oba mu kwesunga na kufuuyirira kanwe otera otuuke mu buwoomya ettooke. Ekibi bw'obutuukamu ate bukubenzabenza kantindiggwa ng'omutikka ettengetenge ly'amazzi mu ttogero. Nange bwe mba nkukujjadde mu kisuuwa kya mwamba yange nkolera batwazi agalowoozo gatolontoka bwe gawammanta ku byantuukako wano mu kyasa ekiwedde, nga mmaze n'okusajjakula ab'emikwano balyoke banneesiigire eggerenge mu maaso nga baagala bandesse ekibanja kye nadondola, omwera gw'ensimbi ekyambuzaako akatinniinya okulemba ku lwekaganga, nga kino kiva mu kunjirimulira ag'ente n'ebyawonga ebyali bimmaze emmere. Ate bino biba bigenda bifuuka enkovu ng'ate ebyajabu bigalula buto ne binswina mu mmeeme ne mpulira ng'agegeneddwa ensolima mu maala g'ebigere. Anti munnange yali ow'omukago bwe twazirunda namusingira entebe zange maliriza emisomo gyange, naye yanneefuulira nga kwagasse n'okunkyenya n'okunfungulira embuga nzite. Tegibeera mizimu gya bajjajjange okuwejjawejjako ng'ate mwenzija Walusimbi ow'effumbe omulimu bagungobyeko, olwo ne gunfuukira ebikya by'embuzi ndyoke nziine nkyoppoke anti nga zimpambazza. Tabaka gaffumba omwana w'abandi kunnwanirira nnyo kasebo kammwe nandifuuse kiwooziima kimenke kyennyini olw'okwekatankiranga omwenge ogwa kkatakkata
okweyozaako agalowoozo n'ennaku y'ekiyongobero ky'okunnimirira ku mulimu bamale bagungobeko naye omukisa nsulo. Ku nkomerero kyasikaasikanya obutabi bw'agalimba nga nkuziddwa nondeddwa mu gufa ogusava mu gavumenti nga ntuuse mu kisinde era kikuute ky'ente bwe balabanga bwe nfuuse manooti tyagiri gaaniri omwana wa Kamugi. Mu kaseera kano olwo be nnali mpunyira ekigungu, entowooko, akafumbe n'olwayo ate badda mu kukinda bya nnyini bakuba enkyukira abantu anti nga balabye kiswa kisaza amaaso era kyanjadde olwalaba omulalu ng'abuuse baakuba ssemukiti badda batandike okuzibojjerera. Kale mbatya mazima abalamu basiima bagaaya okukula kw'ettako ennyini era bw'owangaala obufudu ku nsi bukufuula kantuntu kawonko ddala. Kati laba eyali omuntu ow'ekitiibwa ntambula balunaayiza nsonooka neeweteredde ng'omutego gw'ekyayi neenaanise mu kijirikooti kye natta nakyo omukago olw'okuwuliranga omuwewo buli kadde. Obukulu buno mazima kati bunkekejjanya ng'ey'okumagi bunsenvuza nsimba muggo ng'ataaliko vvubuka nze nalaba nnyaaluse mpulubadde nyinyibadde nfungaladde ng'ebyanikataba n'omubiri gusiiwuuse guvaako evvu gunfuukidde nga bino ebyalo by'ekyaggwe biikikanyanya. Yenno gano agagaaya embuzaago mu kibuno zimpweddemu nsigazza lubungu agaali amatama gasoosootoka nguddemu embugubugu bwe mba nno njogera njegemera emimwa ngifunta ng'omufuuweesi w'emmindi enkoowe n'ebisige binjeruukiridde ng'obubwoya bwa kasooli azikiriza. Omutwe guliiriddwa empalaata mu kutemagana gukirako omusiige Samuli. Omusajja eyazinganga emmere obutayisa kati esinga enkeeta era njeetanga anti ddala okukula kwetta. Ntera okugalaatirako mu mwami akooye enjote ku kasenda bazaana nga bwe ntunula ku wange lukadde lukire kufulu munnange bwe tukulanye baaba ng'asandagga kyakiiwe ng'eno bwe tulasa ku mboozi ng'era bwe twejjukanya ge tuvudde ne ku bazzukulu baakanaabirye abaliko abaana bannaabwe. Kino kye kitwebazisa Namugereka eyagereka ensi obutaweera naye oluusi ekkonda lintuyiza foowooko male nzimba obukere nga kino kiva ku birokompo kw'entakera nti basirimbi balogo nga gatwewala bwe tuddukwa n'abato b'ekyalo ng'olwo batweyitira nkokobe misambwa oluusi emizingiriiti ng'entabweva ku buwangwazi bwaffe. Mawe bayinza okutwogerako ebikikinike nga bwe tukaddiye nti twalya dda era tukola ki mu nsi gy'obeera waliwo atayagala bulamu. Ebyo nno tebyandinnumye nnyo naye eky'abaana baffe okutwerabira n'okutwabulira nga tebakyatulambula nako wadde okutuweereza kasukaali mpozi ate okutuweereza bujjajja mmazeewo okutali buyambi bwonna. Wanebba we liddira mu nkovu nga bindowoozesa ku bange be ssaalabako. Okwo kwe ngatta n'abanywanyi enkukumba okunfaako n'ensigala kulaba gayumba gagugumadde n'obw'omu mmomo bwe ndimu kati ku butaka bwonna
walumba ono soowaanyi okunfennyaako n'okuntugumbulako embagubaggu z'ab'emikwano gyange. Mazima ddala akalanga. Ne mmanya nti ddala okusigalawo obwomu kuba kuziraba. Ampuliriza, olowooza awo tunaasukkawo? Eyo yebadde essuula yaffe embereberye, essuula okukula kwetta ekulembeddemu mu kitabo kyaffe kino Bantubalamu Koi, ekyawandiikibwa mukadde waffe Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu. Yo bw'etyo essuula bw'efaananye. Okutuuka ate omulundi ogujja lwe nnadda n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala, kiteredde kwenzaalwa. Mubeere bulungi, tusisinkane.